Ono kati ye chairman wa PFF ba president wa PFF bana abantu bali so predictable bali predictable nnyo yensonga wakikuluno Museveni tatuwona. The worst mistake is excellence Kyagulanyi gyagenda okukola ba National Unity Platform kwe kola alliance ne bana ababbi bano bali mu game ya Museveni kati buli omu ya predicting anti ono gwe yagala competing ne Kyagulanyi bwasobola okwawuzamu obululu mu Buganda mwerimba Elias Lukwago tukugamba olimba jajja emizanyo jamwe jona gye mubala tujimanyi lwaki ate wekijja kunze buladi Elias Lukwago nabagamba ngenda kufana mmwe kuba muri mu kintu kye bayita fisadi bakomuledi abalaba yinza okuba tebannakitegera tebamanyi balwanagana nakyo naye nze sigenda kukkiriza National Unity Platform ekibiina ekiyimiriziddwawo ku mazima badde mu alliance n'omubbi ono bano babbi bano eno continuity ya Museveni ne reserve force nga muzeyi waffe omugenzi Anas Kalisa we yabagambye ino reserve force ngenda ku exposing a fisadi democracy mugena bano babadde bakipule ya ba Museveni muna Uganda omanyi muli bakujjukiza omwami ono yayogedde ku kigambo kye bayita federal mbuboje bagala okufugiramu a connectinga wano munne bali bujja baganda bagamba twagala federal emyaka 10 Elias Lukwago je yali member wa parliament yayogeddeko ku federal jaga mundeetera akatambi Elias Lukwago ayogera ku federal mujindeetere emyaka 15 Elias Lukwago jabadde meya yali ayogedde ku kigambo federal lwacha akyogera kati nakugambye kana akabinja ka Museveni oshegera kabinja ka Museveni nga sinagenda wala kweyongerayo bakomuleda lete mundabisa nnyo mumpita Professor Shama newe nabagambye kuche okufuna 5-star certificate ya Infinity Class waliwo group endale tutwala kaguddeyo bajiita team champion kati ba 3-star sebatusinga amayinja ate mundabisa nnyo muno ninamu aba American ninamu abangereza ninamu aba China ninamu aba Japan tusobola okukikola nammwe ne tubeera 5-star class kati batusinga okitegere ekintu ekyo so inbox mikuwe namba ne wotuwa mutwalo ne wotuwa posters ne wotuwa banners njagala bena benanga wetubigatta bwe tuti batuwa 5-star certificate katweyongereyo ono Elias Lukwago omulaba Elias Lukwago guno sigwe musango gwe Kasese yabagambye ayagala justice Elias Lukwago I challenge you woba kakasante oze ku mazima kununula banna Uganda nga wokyogera mbwegala banna Uganda manunule wadde fetu yino okwenunula ate mwe moto sirwaza nti mwa batununula Elias Lukwago baze kununula banna Uganda mbwegala justice nga toli mbya kusirwaza bya Museveni Elias Lukwago I challenge you I want you to confess ku musango gwe Kasese I want you to confess Elias Lukwago uno nakabinja mwakalabye kulikako ne MPC yezunga buzuzi gye bayita Kenny Luchamuzi nyongero bajjukiza Sezala wa Muhozi Kayine Lugaba Sezala wa Muhozi Kayine yazunga buli wamu bakatwala butwazi amagezi zero oyo Kenny Luchamuzi gwe mwana nti ayina amagezi guno gwe musango gwe Kasese ogulaba nga babbi abo batudde mbu bakunganya emikono 8 okutwala Museveni mu ICC okyegera ku musango gwe Kasese bakunganya emikono 8 okutwala Museveni mu ICC naye ku mikono gino tekwali ku baana be Kasese tebaliko okyegera kwe tumanyi mu kooti tugenda kunganya abantu batali wolete bulesi bagala omuntu eyalaba gino emikono kwaliko abantu be Kasese waliko Elias Lukwago yono wano Kiza Besije wali Kenny Luchamuzi kwali Mubaraka Munyagwa kwali loza mbalaba bona ibana ababbi abagamba nti bagala banunula obalaba kakati wano wenta the red wano omusango gwe Kasese bine byaguvaamu wano nga prosecutor wa ICC akugamba nti kyali intended oba kyali intentional amajegano okugenda okukola ki okutta abantu be Kasese oshegera okutta abantu be Kasese Museveni yakigenderera nga yagala abatte security y'omusinga wa Lwenzululu Elias Lukwago uno wano nga akulaga ati bali bagiri musango lwaki ekintu kino bakikola public Elias Lukwago babadenga mu kigumazo okulaga abantu tulina kye tukolawo temusituka katukolewo Museveni tumutwale mu ICC newe batuze entwe zaabwe bonna ka opposition ka FDC konna nga kwekali osigera bwe batuze entwe yaabwe bajjayo crimes wabula ne ICC prosecutor nga amaze okubawabula n'abawa guidance n'abagamba nti fe ekintu kye tulabawo ekintu kyali intended okutta abantu abo amaje ga Museveni nga gakulirwa erweru bali bakigenderedde nga bote basobola kweyongera maaso na musango gwaki n'omusango gwa war crimes nga tesobola kugweyongera kubanga tosobola kwata muntu atayina musango n'omuteekako omusango ICC ngegamba omusango guno gubeere one sided era bagamba Elias Lukwago ne Besije n'akabinja kakaba fere bona Mubaraka Munyagwa baba no wano babalaga bayibano guno mwakaki gwe guno kati wetuli mushigera niyo bagamba mugene mukozese article 8 ne article 49 mulope crimes against humanity Elias Lukwago makola apiru tuwa apiru
Elias Lukwago njagala tuwa apiru kaloze kununula banna Uganda tuwa apiru jituwe gwe president wa kabina kaba fere ka PFF zene kuno rozo genda tusiriwaza mukuru his excellence Kyagulanyi mistake jogenda okukola je tugenda okwejjusanga abakwali ku mulembe gwa Mutesa we bajjusa paka kati kwe kugenda mu alliance ne zinembwa zino zajja kusanyawo Uganda ezo zolabezo eza Elias Lukwago n'akabinja ke kana akabinja kababbi kati batukomeddewo mu season 2 kino kyo kikeni lukyamu zikilinganga mpisi kizunga buzunza amagezi 0 munacho kyali ki MOP okitegeera kati bakomyeyo mu season 2 ono ye PFF omusibe ali mu komera agamba banange mwena aba opposition mbakutira okwegata nonsense otwegata otukutira okwegata lwaki tubuli ya mundu jeziri kati game yabwe yafudde bali bamanyi omusibe kati mutwale mu komera abantu banyige nnyo bekalakasa omusibe walakiza litasula mu komera akani mbo mumwegate twegata kuki nga yewe yabeli ya opposition leader tiyegata ko kibina kye yali egase nakyo batu siri wazanyi ani yegata n'abafere bano njagala Elias Lukwago oje I challenge you to confess nti omusinga wa Lwenzururu yali innocent abaana be Kasese babasibidde bwerere bobo otandikirako okigere ekintu ekyo kati ajatu siri wazaroza tuli basiru mwe babbi mwe mwenze nakyawa mu 7 na kyawa obufere buno nabukyawa okuva omusajja ali innocent omusinga wa Lwenzururu katikiro we Lwenzururu na katiba kya musibe Museveni amutadeke emisingo gy'ekinga naye nga amazima Elias Lukwago agamanyi kati era jja yeesolayo zize kunonera banna Uganda nonsense gero otandikire ku family yo obonunula bitu siri waza bine ebibbi okitegera mbu nabo balonze ne bakuba endulu n'engalo kino kigundi kikaija kijja kiwoza abantu bana abaze sente zaabwe nonsense sente zaabwe bazijwa temwasombe basombe buloza tuli basiru njagala otandike ku musango gw'omusinga wa Lwenzururu kubanga empapula weziri abaana be Kasese mwenna njagala mujje mu inbox yange mbawe empapula ezava mu musango gwe Kasese Elias Lukwago ne Winnie Kiza bye batuulira ate ninzo olunaku olu nsaba Katonda mpa obulamu basiru mmwe tulaba olunaku lwe mugenda okwetondera omusinga wa Lwenzururu mmwe ku bye mwamukola ne Winnie Kiza gwe olunaku lugenda kucha bwe luti nga Museveni si ye president ogenda kwetondera omusinga wa Lwenzururu n'abaana be Kasese ogenda betondera mukazi gwe okitegeera kati nono naye azatu siriwaza womala ekyokubiri njagalo gye abantu bano kikyoncho beyasenda ku ttaka okitegeera ekintu ekyo yeyo bayitayo bati eno kyaddondo gye basenda abantu ako ne kefuula kalo yawo kabwe ka Elias Lukwago era mukubikirira omusango ogwo gwaggwerawo gw'abantu be basenda ku ttaka okitegeera y'omu Elias Lukwago y'omu abantu b'omu Lubigi balidda wasebo mukulu gwaze okununula banna Uganda ayagala amateeka equal rights oba sibeesije simanyi sibeesije buli muna Uganda yina abantu b'omu Lubigi balidda waggwe aze nga tonnajja kutogera ku alliance nga tonnajjogerako sooka otubuli abantu b'omu Lubigi gye balidda wa abantu basenda ku poloti zaabwe awo mu Lubigi awo balidda wa baba oyo falo yeke nyini ajjanga ng'alemesa abantu ekyabakozesa ekintu kiri okukiteeka mu public kyekyamukozesa ku bantu kyoncho gye yasenda abantu nerabiddeyo n'erinnya lyayo mujjadde njizukiza kyeyakola n'abantu b'omu Lubigi baleme kusituka nga balaga nti yagenda balwanirira mu mateeka kakati akomyewo era atusibaze mukulu not this time fe tukusaba ki kwata entwe eyo giwummuze weewummuzeeko mukulu okitegeera weewummuze tugenda national unity platform ne woonazina essaawa 24 faba people power fe tusalirawo national unity platform nkiddamu newe munazina essaawa 24 people power movement fe tusalirawo national unity platform ate tugamba united we stand tunakusabako ku federal twagikusabyeko federal ejja kuleetebwa nga tumaze okusuula mu 7 fe bannansi tutuule tulabe enfuga gye batufugamu okitegedde ekintu ekyo so simwe kujja kutusiriwaza nga mumaze ebbanga nga nkugambye abantu be Kasese embwa zino emuziraba ewamwe muzikuba emiggo empapula entuufu bazirina mubabuuza omusango gw'omusinga wa Lwenzururu gwagwa gutya omusinga wammwe bamuteekako ebintu ebyekisiru musajja wattu okitegeera ne bakwata abaana be Kasese na kati bakyali mukomera Elias Lukwago akirinamu omukono Kiza Besigye akirinamu omukono Mugisha Muntu Birigwa akirinamu omukono kani Kakeni Luchamuzi kakirinamu omukono ezembizi zona zibinamu omukono okitegeera kati bize wano bitusiriwaza nigwe muzanya comedy wa moyo w'ekisiru muza tugenda bagumikirize ebyo mutugire mmwe kafeke opposition nabagamba mwenja kufana mmwe beya naku mmwe bye mukoze Uganda mmwe temulaba nti Museveni atunyigiriza naye bano babadde muzimada kati bafa bakimanyi nti gavumenti eno weekyukira bwe bati nabo kigenda kubalya batta abantu ba Elias Lukwago bano akabinja kaabwako bampuuga akabinja ako kabatemu naye mbakakasa mmwe mujja kwetondera omusinga wa Lwenzururu mmwe ate mbakakasa n'ebikolo bye mukoze ku bannansi tusisinkana